Kitegedde the celebrity life akabiri kaina ne behind the scenes nga bakakwala nga bakasala ekifaananyi ne kifuluma olibba wa munene big size n'atuteekerayo kati ono ne bamubuuza nga obuuza kuba kyali kikoze ku byanviirize ku show byogereko wekka millions of people are watching us nga discuss hairstyle wesigaliraawo ojja kudiscussinga ku ekifaananyi kyakola kuba badde obuuza munnamawulire nyana koma oba ngende nkomewo nga beerawo ekintu ateeka kunyumiza ku social media munnamawulire ndowooza anti iriko wakalabye ine joking njagala kutandika na bannamawulire baffe mbalaba ku TV ez'enjawulo nendaba abaana abalungi mwe bali ne wabamu n'abaana bagayaawo munnamawulire kimanye nti yakibuuza amanyi Gravity kyagenda okukola ki okuddamu nga ne Gravity talina ba handlers bateeseteese that interview era ne Gravity n'osuubira kyagenda okukola ki okuwa atusooke ku bannamawulire tokyaleetanga omuyimbi ku platform nga toyina byogenda mubuuza bigatta ku brand ye ne ku brand eyo neya station bisatu eyo y'omuyimbi eya station so that management ya TV yetu nlega wamma kino kyabale kirungi nnyo yes musobola okufuna views nezirinya waggulu viewership naye nga ziddamaginga nikola okugamba nti muntu oyo tumufunyemu so mufunze weteeketeeke bulungi nnyo Gravity oyina ebintu by'omubuuza ebirala bingi Gravity ebyomubuuza biki bingi katudde ku side ya Gravity oyina okimanya nti bannamawulire bano tebatera nnyo kwagala kujja mu kigenda kukuyamba baagala nnyo okukozesa ensobi kubanga ye training ye alina okujjako nga babadde bajjangako Donald Trump yabadde agugulana n'aba Twitter mu mateeka gaabwe waliwo tweets zotalina kuteekayo yagitaddeyo tweet nga inciting violence in regards to corona or COVID-19 ne bagimutinga najja n'agamba nze ngenda ne bamukozesa ensobi nnyingi awo ne baddamu ne bamugamba kati tugitaddeyo naye omuntu ogiraba alina kumala gikiritingako Trump akoze ensobi nnyingi nnyo ne bannamawulire bw'oba tobamanyi ekimu ku kisinza tusumbuwa mu Uganda wano nti bannamawulire abamu tebamanyi music journalism ate kyandibadde ne bw'oba tomanyi music journalism beera ng'omanyi public relations abaana njagala oba mentoring ng'abaana basiba baba kuweeko oba mentoring bifuba tanto okuntavinga abaana mwana ava mu intani wali nga bamuwa mic ng'atandika kukola prime show kati weetaaga omuntu wake nga yakola public relations obanga at least manyi ne ati ono wa journalism integrity ng'omuntu wali ekyo n'omukyakuza nabyadanga naye kenyini talina buntu bulamu talina integrity so kakati Gravity awo baalumusuddemu katugende ku kya Gravity n'ebigambo bye yagambye Zuwena Gravity omuntu gyayinza okuba alina obutakkaanya ne Bebeku oba ne Zuwena kubanga mabegakaawo babadde bawandisiganya ebintu bino bigenda ne binsesa ensobi zonna ezaakolebwa Bebeku Bobi Wine Jose Chameleon tugenda kale no Bebeku ye katumujjemu kuba ye tagenda nakwesimbawo naye ayagala obwa meya n'obwa president meya agenda atya gye baava eri nga bakola ebintu bya byonna bigenda kubikkulwa meya agenda atya okiraba batandika okubikola ndaga okay kino kyali kitya so nze Gravity ndowooza oli omu ku ba artists abali mu Uganda wano nga bakola bulungi nze kyesikanya naye kyensinga mwagala kuyamanya akataleke era wesikkanyamu naye bwagezaako okuba ngaawe muwulirira naye bw'ova ku ebyo ye guy ali hasola ajja n'akola ebintu bye ne kakati nze ndowooza Gravity obadde oli musajja akola ebintu byo mu lo ndowooza okudda ku maama w'abaana Zuwena muwanyisiganye kijja kutegeeza mujjukira ebiseera by'abakiwoko nabagamba bana bakiwoko ono yaddayo big mouth balifa ne bonoona obudde denzo ne shortcut bayonoona obudde mu kifo okugoberera ebiruubirirwa byabwe badda mu kufuuka basiwoko boys gano magye gange nzikira Bebekulu yalina boys gano magye gange bwogira bootinga nga kuwa amagye gaagwa Bebekulu agenda wa bali abayimba manya biki abali ewa Bobi Wine bagwa dda Bobi Wine agenda wa alumba kati olwaleero Gravity oyinza okwekanga nti mu ngeri ya kifiiriza bayinza okukukyokooza omulundi omulala ne balumba naawe girlfriend ate ne bamugamba ebibi
Gravity ojja kunyiiga okola ensobi. Kyala kyo kirungi kyala kya Gravity. Ntera nnyo okugamba abayimbi mu Uganda nti bonna nga bali mu kubiifinga basooke banoonye obutaba ne documentaries basome stories bbiri. Story esooka Notorious B.I.G. ne Tupac Shakur. Bo baali balowooza nti biri nomo baawalaggana genda ku YouTube oteekemu enfa ya Tupac Shakur eyewunyisa waaliyo ebikonde birina okubaayo that night. Naye engeri gye baalukamu ebintu biri byonna okutuuka ku bikonde ono agenda okuyingira ng'agenda okupafominga olimbu babukubye n'okwawo twakoze eki agudde wansi baalina okufuluma mu kufuluma waliwo akavuyo kangi nnyo ne wabaawo estampede Tupac okuvuga emmotoka okolerere era ekifaananyi ekyasembayo kyali kyaki ne badda mu kunoonyereza oba kyavudde ku ono oba kyavudde ku wali naye nga bo baali bagamba ba Tupac Shakur nti baakabi mu kukuba essasi mu the Bronx mu New York. Story number 2, Daxman bamutta mu 1993 ngali ku balcony bamusasi yayimba hot this year. Yenga agamba nti nze Shabaranks we musanganya mu kuba essasi. Nze abo bakyakadde masinze mbakuba. Nabali mabuga kakati tewali kubeera sure nti be bamukuba. Niyo nagalera bamukubidde ku balcony nti bifu ate nga zitabuse bonna ne bakakkana. Bifu ezimu fe wano mu Uganda bye tuli tukyali mu byakusanga mu gavana oli n'akuyiira omwenge naye ebimu ebituuka ku famire z'abantu biruma Gravity. Omuntu ajja kukukyokooza akusange ne mukyalawo gwe nga weerabira dda kye wagamba Zuwena ajjako ne mukyalawo kabiina bwe pa Gravity ekiri kubeera mu ngalo bw'ekiti. Nagamba omuyimbi omuntu lw'olimala okuba omuntu n'omutta CNN newanika nti Ugandan artist murders a journalist doliwuliranga n'akajjika entebe tokyasobola kuyitawo. Abantu bano olw'okuba tebalina ba handlers babayambako ebyo byonna byonna Gravity yaba akiraba wano ku nviiri aba ajja n'ayogera nti enviiri naye mugambye ajja kuba ayingira supermarket bamutega omuntu ajja kuona ekabina ka mukyala we Gravity gwe mmanyi bali bakutte eccupa ajja kuba ku mutwe kaliba kawedde. Bino ebirala byonna manya tubadde tebigira that is murder. Ekyo Gravity okinyonyola oliruzira okwewala ebyo Gravity okola ki? Munnamawulire ne bwakukyokooza va ku kamera gwe munnamawulire nkusembayo nkugamba ki yongera okukula ebibuuzo biri provocative biri fine naye oluusi bibuuze waakiri ate abamu kye bakola omuyimbi aba nze no kyogenda okimubuuza ng'akola ki ng'akimanyi. Kale ye ensonga nalebo ye yagigobye era tetujja gisejja gimutu tasobola kutajoogerako gwe mubuuze ekyenviiri Whitney Houston Bali ne Celine Dion nga babajja mu Sugar Shaka mu Talent Search ba Bruno Maxwell ne Sarah Elton John mu New Jersey gye bazaala Whitney Houston bwe babaleeta balina enviiri za Aretha Franklin ze yasibanga nga bazisiba ne kabanga akagwa emabega naye ng'eno zikoze bwe ziti. Celine Dion tiimu ye ne basooka bateekawo beef ne balangirira nti kakati Whitney Houston yagambye tasobola kuba na nviiri za mu Canada ye nga nzaalwa ye United States of America mu New Jersey. Gali mawuliro kusikyusa enviiri za Whitney Houston zijjako akaguwa kano so enviiri kan Shabaranks yafulumya Mr. Lava ne bawa Whitney wenyini Bobby Brown ne agambye ajja kwogera ku nviiri yabikabeza kupira lwa kaveera nze mugambye ajja kwogera ku nviiri kwogera ku byawa ne byammwe nze mugambye ajja kwogera ku nviiri ne Bobby Brown naye yabikabinga popolo lwa hairstyle so enviiri Shabaranks ebyo bagamba French cut abantu basala wano Shabaranks yatunda ekintu ekitya kimemeya kale tweyanziza